NBS manyi mulaba. Era NBS mwapitako ebbanga ddene nnyo nga mbakolera bu video. In fact today wenjogerera wano. Esimu yange mugikubye olw'okuba mwategedde. Ngenda kujambulira abantu kyemukola ku people power. Mbegendereza ebbanga ddene nnyo mulinda gisi. Kalisa ne timu yo mwenna mulinda gisi. Mfunye esimu wano. You know what? Mwenye lwange sibi akwesudia. You know what? Kuko nakafaranyika NBS. Ere dobozi libadde lite. Omukulu batu agala kukyazaako kusabula olunaku lwa leero. Owulidde? Omukulu batu agala kukyazaako kusabula olunaku lwa leero. Anga basanyira ogwokusatu NBS. Omukulu batu agala kukyazaako kusabula olunaku lwa leero. Akalisabula kebere wange. Akanjagala muwulirize. Dakiika. Buli muntu avuma people power NBS afuna platform. Buli muntu avuma people NBS emwaniriza. Ekitiibyo ekyo kyetaaga kusooka kugi. Kalisa tukimanyi bulungi otwagala Bobi Wine kuva dda sisobola kulinnya ka TV kamwabo mujja kunga mwetondedde omubanda wa Kabaka. Mukera ku machane muvuma Bobi Wine muleta buli avuma Bobi Wine mune mwaganya Bobi Wine bamuvuma ku machane jona luli NBS zizinga buzigizito yavumye Bobi Wine ngabo je bamuwa obuzinda bamuwa platform eze busy bwezikola zopite muzesi mayimbu ku program yesi mayimbu sabule ngaseji guwa mazi gumboba mazi sabule kati sabule ebera wange waleze muzimayo mumpite Uganda ze mu TV bwe Uganda bwagaza nabagamba sijana kudda ku TV irasobola kwata mukwate wala ebitasoma emigura giri awo jambita ayitange ndamusaye mujagala viewership tekisobola nakukola ku struggle nga jewolengo yero tuwulire empunu zino okina kumachane bwe wolengo eno oluzayo mwambala mizina nga kira gashimo yabagamba kwata akaddako ngendo ku program joliko gamba munda lugudo lwempitiddeko lubi tekisingazo okunuma eroso nembwe zikola ku TV ebe nebi wala ebyo awusigalo oyengura ko zirita nga bigenda ku TV zonna mpo ebisinga bijjamu embuto neddaloza jjamu embuto ebisinga bali museera eze bize zisinga n'abaana ziri mu mbinabina wewe bagenda okujjamu embuto n'empeke bazibasira tebasobola kukuba mulaga ku platform bwabo nabagamba muno bannange eddagala buwendo gwewanisi basiba ku Bobi Wine ne bakuba n'otuwulira embizi ezivuma Bobi Wine ebisinga byali byabusigalo tebinajja ku TV n'otuwulira amazi n'ogamba labazina embizi Kalisa bwabo wasene n'ogamba laba embizi zino waliwo omwana alinga omusoko olebenda bamuyita Keiza alyawo alinga omwana w'omusamize bw'owulira engeri interviewingamu abana engeri gyasojjamu Bobi Wine ogamba labana nendagisa kaliga ke bazalira mu masanganzira oyo ne musanga abakumusanga kampala mu bama tuze ne mwasa n'omwasa okira kuba kyofuma Bobi Wine nakaki okujjako ebisapato by'osinga oyambala ogenda buguni butwala obuzindalo omusimanyi interview gw'osoma journalism omusomera waggwe mazzi abantu babibobawa mumalamu amaanyi embwa nayo ng'eyita ku bodaboda ngegamba journalist mugikuba amatu egende eyika omusayize njogedde bampita pendi emugende kupakyate mungabe musimanyi musponsalinga terrorism nja kukyogera ntunulira ebiwonawona byawusigalo mbikola programu za lugambo nebiddebayi nebiddeeta programu etewe minyigiza Bobi Wine mwe bamalaya mwasomerawo abasinga musiba mukuba simu yange nti mumpita hypinga bu TV bwammwe muba mazzi nokera ku machano ofuma omukulembeze yandibadde akutaasa aleeta Uganda eyenkyawo osobola okubeera mukatonda mugulunga nawe ofuna omusala nga Shira we yagoberwa ng'omusala ogusaanidde zaala toto mulyawo mukwata mu bizigo tunulira maanya zino tukwagala sebo obere ku sabula gunyoko amazali bw'oyita musimanyi mukulu nze nkuzaala kwata akadda ku sabula ogambe nti muganda wange Kyagulanyi bambonya buli atusobola kwogera kintu ekyo mbutude ushalubyani viringi blog yavudde mu people power bibe musobola hypinga kintu kimuna kibena nga kisa wasifa musimanyi fa ya Bobi Wine ekyo musobola kati mwa bode platform Bobi Wine n'abaaki ate nange nchamu ndabe mwekyo mbana amagezi wa people power ne bagamba kati natalafiya siso asobola kuteetaga platform zammwe mubeereyo ne bu TV bwamwe zizine maya zizino nali nasi blocking blog zizo nezifune namba yesimu gye mbadde abantu mu byokutambula nezikomawo omukulu batu agala kukyazaako kusabula olunaku lwa leero neno lenyoka amazi zonchaza ekikye neegomba ku TV bwamwe mazimu kyaza mu blog obusinga bonna obuli ekugula seetaga platform yammwe komani nembadde mutandisa okumuyisaamu ama buli amanyira first family mumuwa platform mukulu nze nzaala nnyoko temuddamu okummanyira mugende nseetaga mi platform bya mugende ndiwe buno obuvubukavubuka obutaaya yabwe wabira obwera mbuzinda yifa ne buteekaawo obutebi ne busalaasala nze nabagamba ze seetaaga kusalaasalako nti nomunteekamu obwo obusindaalo mugende muteekeko obuvubukavubuka obusooka ne bwetegeka ne bugula obuswatisa ne bugula dino TV NBS ejja ne bwetegeka ne bugolola ne bukwata ebitamba ne byalula obusofa bwabyo mugende mu obuvubuka zisiye kye neegomba